وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. ثم اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وثبت وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. tukulembereza okutenda ku Allah subhanahu wa ta'ala n'amatendo amalungi gagwana okubeera nga atendebwa nago, era ne tuzzaako okumusaba assa okusaasira kwe n'emirembe gye olubeerera ku mubaka we Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nejjukiza nammwe nga mbajjukiza nti ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atulagira okubeera nga tumutya, n'omubaka sallallahu alayhi wa sallam atukubiriza okubeera nga tutya Allah. Kale nno buli omu yeefubeko agezeeko okubeera mu abo abatya Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, tutunuulira min asbaabi السعادة الحقيقية mu nsonga ezituusa omuntu era eziyimiriddeko okwesiima kw'omuntu okwannama ddala okw'oku nsi ne mu kabbuli ye ne ku nkomerero ye. Ensonga bbiri. Ensonga esooka nga zikwatagana az-zuhdu fi dduniya wa adami rukuni ilayha, obutatwala nnyo nsi nga ekinene, nga ensonga, n'obutajyesigama n'obutajyemalira. N'ensonga ey'okubiri arraghabatu fil akhira, omuntu okubeera nga alulunkanira enkomerero n'okugisoosowaza ku nsi
n'okugimenyekera n'okugitakabanira n'okugifaako okusinga bwofa ku duniya. Mu lugendo olwo tuze tutunuulira biki omuntu byasobola okwekwatako ne bimutuusa ku ebyo bibiri: okubeera ng'ensi tagyemalira era n'obutagitwala ng'ensonga ennyo, wabula n'alondawo enkomerero era n'abeera nga gy'asinga okulafubanira n'okutakabanira. Twasalawo okutunuulira amakubo n'ensonga omuntu mwasobola okuyita okubeera nga yeetagguluzaako edduniya obutamukuba kigwo n'obutamuwangula, ze twayita asbaabu takhallusi min adduniya. Asbaab atakhallusi min adduniya. Bwe tuze tulabira ensonga eziwerako nga okwekwata ku kitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala n'okutambulira ku nkola ey'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Ne tulaba ensonga ey'okubiri muzo okutya Allah subhanahu wa ta'ala n'okwerondoola naye wakati mu kumwagala ennyo n'okumusukkulumya n'okumuwa ekitiibwa ekimugwanidde tabaraka wa ta'ala. Twalaba engeri ey'okusatu omuntu okufaayo okubeera nga yatlubu arrizqa alhalal, okubeera nga anoonya obugabirizi nga abunoonya ku Allah, nga abunoonya kuva wa Allah subhanahu wa ta'ala obwa halal, n'okukwata amakubo agakkirizibwa mu shariya oba ku mateeka g'obusiraamu agasobola okubeera nga ayitamu okufuna obugabirizi obwo, n'okwesamba ne ssekwesamba yenna obugabirizi oba ebyenfuna ebya haramu. Namba 4, twatunuulira okusoosowaza ekyo ekisigalawo era eky'olubeerera ku ekyo ekiyita mu lujja era eky'okuvaawo. Namba 5, olubeerera okubeera ng'omuntu atunuulira obwangu bw'okuvaawo kw'edduniya n'ebyo ebigirimu, n'okutuukibwako embeere mu kutulawo nabyo, n'obeera ng'ebyo by'obadde otunuulira ng'ebyensonga mu byaziyizibwa bye weeyagala nabyo ne bikera ku makya nga bye wejjusa era nga kwe kufaafaaganwako era nga yennaku yo era nga bye bigenda okufuuka ebibonerezo ebidabulingibwa ku ggwe. Tetwakoma ku ekyo, twalaba nga kigwanidde omuntu okubeera nga yeeresa byatalinaako nnyo bwetaavu mu ebyo ebimukkirizibwako, kubanga ebbanga lyonna gy'obeera nga tobyeresezza n'obiteeka mu maaso gaawo bikulaga nti edduniya kyabbeeyi era nnene gy'oli, era ne bikulaga nti ogirina, naye nga hayihata ng'ogirinawa olimba. Kale abyeresezza yasinga
beera n'ebidduka by'olinako obwetaavu ddala beera n'ebidduka ddala by'olinako obwetaavu tewaliwo kikubeeza na bidduka bya buyonjo weetaaga ekidduka kimu bibiri ekyokubiri kino kijja nga ggwe obadde n'ensonga zo bw'obanga Allah yakusitula nga n'abantu bo nga balina ensonga nga mwenna musobola okutambula nga tewaliiwo ataataaganyizza munne mbeera n'amaka ag'ekigero ge weetaaga leka kuwulumula gayumba w'otalinaako bwetaavu kigenda kuwuumira naawe okyejjuse beera n'ebyambalo ddala by'olinako obwetaavu tolina nsonga lwaki obeera n'ebyambalo by'otamanyi na kumanya muwendo bikulimbe bw'oli wa kitalo engeri gy'omala emyezi 3 nga tozze mu lugoye pakaana maaza ne kibaaki omaze emyezi 3 nga buli kanaku oyambala lulala n'ofuna ki wallahi alladhi la ilaha ghayru osigadde nga yeggwe era toyina kyofunye tekyetaaga kukakasa nnyo osigadde yeggwe hatta wa in tuhmad ne bw'onootenderezebwa omwambazi ne bakusasula ki kalaamu faare wabula kulowoozesa nga ggwe ensibu wagikwata ku bwoya ate kiriba ki naye nga wagikwatako wa muganda wange ebyokulya ewakaawo muteeketeeke bye mulinako bwetaavu toteekateeka byakulya mukere ne ku makya nga mwabimanyiira ggwe n'abaana bo nga mwabimanyiira nga mugafumba ne gabeeraawo abaana enkoko ne batandiko n'agenda ku nnyama nayo n'agi bampeemu supu n'agenda ku vegetables n'asinako akajiiko ne mukera ku makya nga munoonya abirya nga naye talabika ne mukomekkereza nga mubiyiye mu bisawo ne bafulumya ne batwala abakasasiro n'ekyeggulo ne mukola mutyo n'enkya ne mukola bwe mutyo ne mubeera mu baganda ba shaytaan inna almubazzirina kanu ikhwana shaytaan أخي الكريم نسأل الله العفو والعافية نقول رجو أدوي كتابة نبدين تنرم أشو جراكو البيوت أو البيت المسلم النيومة آداب البيت المسلم امبساز النيومة السلام ونكم يرو ياليس أسباب انحراف الأولاد ياليس سونغا زابانا okwe waggula muzo neewuunyiza nnyo bwe yaleese n'agamba nti okumanyiza abaana n'okubawangaaliza mu matiri bonna gokka omuwalimu yakireese mu ebyo ebiviirako abaana okubeera ku mbeera etamanyi Allah subhanahu wa ta'ala. Abaana tebamanyi okujjako embeera eyo yokka eya tarafu ne balowooza nti ensi bwetyo bwefaanagana ne batabeera na test ya opposite y'ekyo bagenda okukigwamu la qaddara Allah nga Allah kibaleetedde nga mwana wattu obalaba mu bajeemu bwe batyo baawangaala.
utruku lfudul byotalinako bwetaavu muganda wange tebigwana mu bulamu bwo bijja kukulowoozesa endowooza embi obwongo bwo n'omutima gwo bigusibe ku duniya olowooze ng'ogirina naye nasalu llah alafu walafiya engeri allah gy'anaakukutulawo nayo ejja kwewuunyisa. olwaliro ntukkirize tunuulire ku nsonga emu ya nsonga nnyo musaba allah subhanahu wa ta'ala agimpe nammwe agibawe. omuntu yenna bw'aba anaawona edduniya omukuba ekigwo n'okumwewagguza ku mateeka ga allah subhanahu wa ta'ala, ensonga namba 7 ateekeddwa okubeera nga alina qasru al-amal wa tadhakkuri al-akhirah. mu ebyo ebiyamba ku bantu okubeera nga beefaako ne bakola bye bagwanidde okukola mu nsi muno, balina kwe kubeera ne essuubi ettono mu kuwangaala ku nsi kuno. kasrul amal, okendeeza essuubi ery'okuwangaala ku nsi kuno. teriyo kitukubye kigwo nga tuulul amal, kubeera n'essuubi ery'okuwangaala ku nsi kuno. buli kaseera gwe weeraba kwoli, buli kaseera weeraba kwoli. omuvubuka atandikibwako okuvunaanibwa byakola ku myaka 14 ku myaka 15, teriyo kibaviirako abavubuka kubbinkira mu bwonoonefu na kukola bitagwanye ng'okulaba nga bo weebali. buli omu yali abaddeko omuvubuka, era omanyi bwe wali owulira, era olabira ddala nga kyakwewuunya okulaba omuvubuka ng'afudde, wabula omuvubuka ye alaba ebbanga lyonna ng'alaba nga waali, era mwemuva ebigambo ebigamba nti ebyokukola kyalina bingi, ebyokukola kyalina bingi. kyova olaba nga obujeemu mu bavubuka buwanvu, nasalu llah alafu walafiya. era ddala kituufu, era ddala kyagwana okubeera nti mu bantu ab'enkizo allah bwagenda okuwa empeera ennene abawonya obukaawu bw'olunaku lw'enkomerero, ye muvubuka yenna awangaaliza obuvubuka bwe ng'alinamu akati allah subhanahu wa ta'ala. tukisangikasangika baba muvubuka aba akyagezesa obusobozi bwe, buli kimu ayagala akikoleko alabe kifaanagana kitya, buli kimu owulira okisobola. abantu bonna okulaba muvubuka ng'akutuseewo afudde myaka 25 ebigambo ebibafubutukamu byebyo. omwana w'omukazi afiiridde mu maanyi, mwana w'omukazi afiiridde mu maanyi, iyadhan billah, afiiridde ku myaka emimpi ennyo. eyo endowooza eyo yeviirako abavubuka okwonoona, kubanga bo baba bakyagezesa maanyi gano ge baakafuna, n'ebirowoozo byabwe balaba olugendo lukyalina, bakyagenda wala nnyo, bakyagenda wala nnyo.
bwandirongoosezza tujja kulongoosa ebigambo biri awo bingi bikole mu buvubuka oleme kubyejjusa mu bukulu nti senga wabikola kalamu lfusaq ebigambo bya bwonoonefu bagamba abavubuka toleke ekintu kyonna nga tokikoze bw'otaakikole mu bukulu ojja kuddayo okikole nga wabisubwa lakin naye bameka Allah subhanahu wa ta'ala batakkiriza kusukka stage ya buvubuka bameka tulul amal okubeera n'essuubi eddene ery'okubeera nga mu nsi mw'oli kyabulabe okola ebisaanye n'ebitasaanye omuntu omukulu bamyaka wakati wa 4 n'enkaaga obulamu bwabwe bumala okukakata emibiri ne gikakata ne bajjula kasita ofuna endowooza nti ensi kw'oli tandika okudduka nayo mu ngeri eyeewuunyisa olwonne ng'ekikugoba kiki okusoomoozebwa okukwetoolodde nga kwe kukutwala supiidi olina okudduka olw'abaana boolaba 5-7 gw'olina nsi ekugamba nti olina lwana nnyo Allahu almusta'an kitaawo n'obweraliikirivu butandika okujja tikootaakole wano ebyo by'okola wali bw'onookaddiwa ojja kuba obyetaaga naye ng'ate obwongo bukakasa nti ogenda kukaddiwa naye okoze otya obukadde buno kusanga nga weeteeseteese bulungi abakuze balwana kuteekateeka bukadde weebali abakuze balwana kuteekateeka bukadde bakakasa weebali naye ng'ekyennaku ate bateekateeka mu ngeri eyo eyawattuuyo naye nga buli kanaku babeera mu kuziika abasayizi zaabwe gundi yafudde musayizi zo mwennyini bw'obeera otambuliramu ng'ogenda obaziika naye ate nga gwe obwongo bukugamba nti gweobaziika bali naye gwe wooli wali obaziika naye gwe okola otya gwe wooli wallahi alladhi la ilaha ghayruhu abantu betuziika abali awo between the age of 30 and 60 ndowooza majority yonna eri awo wekunkumkedde bonna betuziika bali awo naye Allah buli gwalekera akadde n'abeeramu bakyaziika nga tannaba kubeeramu abo abaziikibwa alabira ddala nga ye wano waali yeeyongera kwenyweza ku duniya kuno nasalullah alafu walafiya maa alasafi shadid noonakuwala noosanga n'abakadde nga nabo bakyakakasa nti edduniya bakyagikutte ku bwoya sanga n'abakadde nga nabo bakyali ku saiti bali bize Sheikh Ismail Ankata Allah musaasire twamuziise ku lunaku lw'Essande naye mbigambo ebisaculatinga ku ye era nti Allah tusaasire omuntu aba agenda lwakuna naye nga ku Manda ali ku saiti ali bize muleete matiriyo mwanguwe naye nga agenda lwakuna malayika al-mautu wemuyitako nega ati ono atumya matiriyo agenda lwakuna
namutunuulidde ne ŋŋamba nti haqqan bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka we by'amazima. Mwezi tegunnawera nga twabadde ebusunju awo naye mu darusu n'aga nti basiraamu ffenna buli yenna yazaalibwa mu 1900 ekyasa tekiggwako nga kwetuli. La hawla wala quwwata illa billah. Tulul amal, okubeera n'essuubi eddene ery'okubeera wano tekivuddeko abantu okukola byonna bye tutasaanye. Omubaka yayogera ku bakadde, oyo yabadde agenderedde mu kukaddiwa olw'okuba Allah subhanahu wa ta'ala abadde yamuwaamu okumanya oba oli awo n'abeera n'empeera ey'enjawulo. Naye omubaka sallallahu alaihi wasallam yagaa nti abakadde bonna bakaddiwa mu byonna ne basigala nga bavubuka mu bintu bibiri. Bongera kuba bavubuka mu bintu bibiri. Ekisooka mu kwagala akantu, abakadde abo mu kwagala akantu. La hawla wala quwwata illa billah. Gugenda okirabe ku bakadde bo, ne bw'okulungulula entwala yonna n'omutwalira alindirira kikonde kyogenda mufunyira ng'otutte byonna tokikolanga n'ova waali nga tomufunyiriza kikonde. Baba bavubuka nnyo mu kwagala ssente, baziteekawa batereka ntereke, kati za mugaso ki kuzitunulako. Ntera nnyo bagamba ku maama wange, Allah musaasi, zimaama wange namwewuunya. Wallahi ladhi la ilaha ghayruhu, katatusanga akakadde mu kisenge kya maama nzaala mu kyalo, naye ng'obusente nga bwobumu obututu obwo bwebasiba nga mulimu 5 nga muwazimu wange bwe giri, ogenda okubikula kapiro nga waliwo 10 nga bwe bagimuwanga bwe giri, ogenda obikule wansi wateko ekinasa ekibbo nga waliwo 2. Tukuŋŋaanya sente eziwera emitwalo 8 mu kisenge ky'omukadde. Ogwabwe kuŋŋaanya azikwata naye n'abakulaabuza ati zikola bwe zikoze obuntu obutono, naye abaana babeera obuntu bwabwe obwetaavu bwabwe babukola. Kati naye sente omutima guzaagala. Abamu bakwata obusente obwo ne bawaaka abazzukulu baabwe, aba ne bakwata obusente obwo ne bawaaka abaana baabwe abali obubi. Ajja kubamu n'abo abamu bwe batya abakadde bafaanagana. Naye emitima gyabwe omubaka agamba nti baba bayitirivu bakwagala ki? Baba bavubuka nnyo mu kwagala ssente. Ekyokubiri yagamba nti baba bavubuka nnyo mu kwagala obuwangazi. Abo bakadde abo bola musi sayizi ye, banne be yasambangako nabo omupiira, banne be yasomanga nakubo, banne be basuubulanga nabo, banne be batambulanga nabo, banne be bakolanga bonna. Kaga nti musi tusigaddemu nze ne gundi pozi ne gundi abalaba baleero, naye njakukakasa nti akyalimu. Naliko n'omusajja mukulu mukwano gwange kya taata wange ku mukolo ogumu, abaana baali bamukoledde kimusukulu we yakimukolera, emikolo gye batera okukola ebyo babasanyuseemu, naye ng'alina emyaka giriŋŋanga 9. naye nga nti seeka n'10 nja kiweza inshallah.
n'ekikumi inshallah nja kukola ntya n'ekikumi nga kiweza tuulu lamri kati bulwadde abato babulina abakuze babulina abakadde babulina webali walugendo babuze olugerengaganye ne basiraja awo munsi balaba bakyalimu bw'oba toyagala duniya eno kukulagajjaza okusuru al-amal leka kubeera na ssuubi nnyo lyakubeerawo ojja kukola ebitasaanye ojja kwonoona beera muvubuka amanyi beera muntu akuze obwongo bwobwo obukulu obutegeera obulungi obujjudde n'ebyo by'olabye otegedde kozesa entegeera eyo gwe nno omukadde oli mu kifo kikyamu osaana kubeera eri banno bootalabako gye bali wano okyaliwo lwa chansi wano woli okyaliwo lwa chansi naye banno gye baggweredde naawe gy'olina okubeera banno gye baggweredde naawe gy'olina okusigala awo okwo obuulyawo Allah akuwadde ka chansi ayagala obeereko n'emirimu emituufu gy'okola okomekkereze bulungi obulamu bwo nabaddeko ku mukolo emabegaawo gwe abazadde babiri abaana baabwe babakoleddeyo omukolo gulinganga gwa shukuru babwise gwa shukuru nga bawezezza emyaka 5 mugumu mu bufumbo bwe bampadde akakisa ne mbagamba nti guno omukolo gutegeeza kubeera nti mwe mugenda kufa abanyiiga ne banyiiga ne bagaa ti sinze ebyogera guno omukolo gwe muteekeddeteekedde bano gubatakasaako kubeera nti bagenda kufa era ekyo bwemmanga mukitegeera gubayambeko bwe wabeerawo ekyonoono kyokyamanyi kubanga myaka 5 mu bufumbo mugumu bafumiganwa bali kwemeka bawe emitono ennyo kwaga kwabiri kitegeze bali mu mmeka bali mu 7 plus mbaka yagamba nti amaru ummati obuwangazi bw'abantu b'omulembe gwange abawangadde bawangala wakati wa 6 na 7 ne kati batono nnyo abagibuuka kati mwe mugibuuse musibe egyammwe mugende musinkane Allah wammwe mwefumiitirizeeko ebyonoono bye mukoze mu myaka 7 musabe Allah bibasonyiwe kiseera kino mukikozese we mukutukira tetwewuunya Semairi yagambye nagamba n'omusomo kutambula okwo nagamba ati senga malayika alimautu ayingira awo mu kifaananyi kya muntu ng'erina gwenonye bwe nneetula bwe nti nga tebannaambuuza nkakasa bukakasa nti anonyeeze temunakalaba teyamunonya وقل من يتجاوزها
nawangala ne nyabanzaala emyaka nga 3-5 ez'obulamu bwe bamusinkana mugati maama gwo okyalina ibaada z'okyasobola okukola ozeetaaga nnyo essaawa eno si z'amaanyi naye z'oyagala beera muyitirivu wa kusaba Allah akusonyiwe obuwangaazi obw'emyaka egiwera 7 tolina bwojja kubunnyonnyola mu maaso ga Allah okujjako okumugamba ku nkomerero wano muga nti Allah asonyiwa eyo ibaada siraaji ogyetaaga buli kaseera gyo myaka gyakugamba Allah nti rabbi ghfirli Allah nsonyiwa nga buli kaseera okakasa oyingira kabuli ate ojja giyingira tebiriko insha Allah gwezimba mayumba mulati mukaddeva mukusaaga kino kiseera kya istighfaaru wetaaga kusaba Allah akusonyiwe kuba tayinza kukuvunaana mwaka gumu n'oguyitako kaati ate emyaka 5 ogumu teriyo Allah gwaguvunaanaga n'aguyitako mwaka gumu baba ogumu bwe guti teguyitikako mu maaso ga Allah kati ate okuvunaana egisukka mu 5 abakadde nze owange namugambanga bintu byakulinganga bya lubalaatu ogezeeyo mulabako omutwalidde akasukaali nogati mama ngenda naye nsabiraako ku ddwa musabire baana bammwe Allah kubafuula balongoofu oluvannyuma lwammwe temulimu mu nsi muli mu bifo bikyamu musabe Allah subhanahu wa ta'ala mukubirize baana bammwe bulongoofu mubasabire kuba temweraka usula mutunula otule tuwamukadde tuva wala buli akakuba ebweru yakawulira obudde obwo wa bil ashab obudde obw'amalya gaddaaku waliwo ennyonyi yayitanga ewaffe yayita ssaawa 9 awo 10 naye nga mukadde ennyonyi eyise egenze yagiwulira olukyali mulenzi ndi mu pulayimale agenda bazuukusa mugenda okukomawo e Kampala muddeyo ku masomero oluwummula luweddeko ennyonyi eyise muzuukuke tulakita tebaleka nga tulakita yeva ewaffe eriko ekyana kye baasibako kwe kujjira ebirime ne bateekako ebikajjo ne bateekako lumonde ne bateekako ku muwogo nejjula waggulu najja ne yeegayirira swaswa twaliraako abaana baddayo okusoma egati kale bajja kujja ezimbula 9.10 nejjanga edigita paka lwe n'abatuusaawo ekasubi mwena kujjira waggulu eri ku lumonde buli omu n'ekikapu kye bakubise webise ebikooti naye essaawa 9.5 atunula oluusi omusanga misikiini akolezezza katadooba ke ng'anyeenya aluka mukeeka gwe ebiseera ebyo mubikozesa okusaba Allah subhanahu wa ta'ala nga musabira abaana bammwe abafuula abaana Allah abalongoofu musabe Allah abasonyiwe muleke kwesigama duniya na kulaba nga mukyagiriko temugiriiko kuba bannammwe tebagiriiko ekyokusatu muyitirize emirimu eminene egikyali mu busobozi bwammwe musobole okutendereza Allah ennimi zammwe ennamu wadde mukekejjana naye ennimi zammwe ennamu mwogera mubeere abayitirivu b'okutendereza Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar
iyo ibaada nnene ku bakadde gye beetaaga kubanga obulamu bwanakuwa babeera waka abakazi emigongo emagulu tegakyasituka emigongo gibaluma buli obudde bwonna babeeraawo mu nju zaabwe batuulaawo ne buziba oyo siraaje bwagwa wansi ewiiki tasituka wiiki namba n'abalala bwe batyo nasalullah alafu walafiya lwaki amaanyi temugateeka ku ibaada entono ezisoboka ng'ate ŋŋoovu lwaki nammwe mukyesigamya ensi n'abalala obasanga bakola ebitasaana mu bukadde bakyali baluvu bakyali bayaaye bakyali babbi bakyali omwalimu yagamba nti inna almaru mazima omuntu idha tazakkara kasra dduniya bwe lw'onojjukiranga nti ensi nyimpi wa sur'ati zawaliha n'okumanya nti nyangu yakkuvaako nno wallahi ladhi la ilaha ghayruhu nalabye oba kiki oba obwongo bwaffe bulikera ku makya ne butegeera kufa abasigala emabega obwongo bwaffe bulikeera ku makya ne butegeera obwongo bwoggwe gwenjogeraganya naabwe bulikeera ku makya ne butegeera alhaqaiq obwennyini bw'ensonga mulowooza tulitegeera wallahi ra'aytu al-akhi ismail nalebye ismaila ng'abantu bonna bakuŋŋaanye bwe namaliriza ne ntunuulira gye twatutte omuwalimu okumuteeka gye twakasuse nagambye te duniya ne bannyiniyo nasalullah alafu walafiya wallahi twatutte ismaila mukasooli allahu akbar walilahi ejo mukasooli balirwanaawe kasooli ku mabbali balirwanaawe kalitunsi mu nsiko twaleseeyo la haqiqata lidduniya la haqiqata lidduniya mulimba la haqiqata lidduniya allah subhanahu wa ta'ala ombaka inati yatugamba nti innaha lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha teri yagenda kufa okutuusanga obugabirizibwe bwonna allah bwe yamuteekerateekera ku nsi nga abumazeeyo natuga nti fa ajmilu fi talab kati mukwate amakubo amatuufu mu kunoonya riziki mujja kufanga mugimazeeyo semayiri mu myaka 4 yali wakugendako eyo mu bazungu so tugende musajja wattu bazza amalayo riziki ye musajja wattu mpoza amalayo riziki ye n'akomekereza ng'eweddeyo nga balina kumutwala mu nsiko nga talina kyagenda kusigala mu byonna okuggyako misikini emirimu gye gino gye twogerako yasigazza kusomesa kwe yasomesezza kusomesa kwe era abadde asabalaga ti allah ampa amaanyi sobole okubeera nga mbabuulira buli kyonna kyemmanyi mu Qur'an antwale nga nkibagambye oluvannyuma mmwe mubiveeko mumusinkane allah abakube kibookoza mmwe nga nze nabagamba
وسرعة زوالها amangu gekozesa okuva ku bannyiniyo eno gyolaba tuvuga speed ensi wa adrak okendeeza essuubi ennyo ery'okugibeerako Allah n'akuwa okubeera nga obwongo bwo butegeera annaha mazra'atun lil akhira Allah bw'akuwa okutegeera nti wano wandirimyewo bimera by'onookungula ku nkomerero duniyakum ensi yammwe mazra'atun lil akhira egwana kubeera nnimiro gye mulimiramu ebimera n'ebirime bye mulina okukungula ku nkomerero naye ate mmwe naye ate ffe tuli bize mu kuzimba bimera nga naffe tukakasa nti tulina bikungula bya ku nsi tuteekwa bikungula kyabuvunaanyizibwa omusiraamu yenna okumanya nti adduniya annaha fursatun likasbi al-a'mali as-saliha kakisa it is a chance, just a mere chance eyati likasbi al-a'mali as-saliha gyolina okuŋŋaanyirizaamu emirimu emituufu وتذكر ما في الجنة من النعيم المقيم ebirowoozo byo byandibadde kulowooza ng'ebiseera bingi ofisa obudde n'olowooza ku jjana eyo nno ng'eri ku akhira n'ebyengera byayo eby'olubeerera ate obwongo bwo tewandibadde ng'obumma akaseera akalowooza wama fi nnaari min al-adhabi al-alim tewandibumye kulowooza ku muliro senga Allah anaagera n'ova wano mu ngeri ekyeyonoonere ey'okubeera nga tofuddeeyo okukola kimala Allah n'akugerera n'ogwa mu kyoto ky'omuliro Allah bw'akuba n'ofuna endowooza eyo zahida fi muta'i dduniya kiyinza okuyambako okulaba ekyamuli n'obutatwalizibwa nnyo n'ebyo byolaba ebyeyagalwa nabyo abantu mu dduniya wa aksara an al-istirsali fi shahawat oyinza okukendeezaako ku kubeera ng'obbinkira mu ebyo ebyagalibwa omutima gwo wanba'asat himmatuhu lil a'mali as-saliha oba oliawo n'omeramu mu mutima gwo ne mu birowoozo byo okubeera nga oteekako essira ku swala oba oliawo n'oteekako essira ku kusiiba oba oliawo n'oteekako ku ssira ezzaka n'efuuka ey'omuwendo gy'oli oba oliawo n'oteekako ku ssira ku kulambula ennyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala oba oliawo obwongo bwo ne bumeramu omutima oguteeka essira ku kwesaddaakirayo sadaqaat ensaddaaka nga z'osuubira okubeera nga zinaakuyisaawo yawma talqa rabbak olunaku lw'olisinkana eyakutonda Allah subhanahu wa ta'ala mtoto myomu yagamba nti qassiril amala fi dunya tafuz qassiril amala fi dunya tafuz wandikendeezezza essuubi eddene ly'olina ery'okuwangaala ku nsi kuno n'okufuna buli kyonna ekiri ku nsi tafuz ojja kwesiima fadalilu laql dalilu laql kwotegeera omuntu alina obwongo obutuufu ategeera obulungi taqsiru l'amal kukendeeza ssuubi eryo yagamba wekitiibwa Allah mu suratu al-Hijr aya ya 3 yagamba nti bw'obanga tokoze ekyo dharuhum yaakulu baleke balye dharuhum yaakulu baleke balye
mulyebu feza mwe dharuhum yaakulu mubere ku busaniya bwammwe mulye obusaniya bwammwe bwa mitwalo na mitwalo ali akasaniya ka mitwalo 3 tasobola kusaddaka mitwalo 15 ali akasaniya ka mitwalo 3 tasobola kusaddaka 15 nalya mu mwezi milioni 3 kulya buli nga zaka Allah jamuvunana ya milioni 1 dharuhum yaakulu mulye nayambala engato ya mitwalo 20 nga ayina emigogo 10 ngato ya mitwalo 50 23 ayina emigogo 10 naye nga talinayo omuzikiti gwalinako ddirisa wabbeeyi dharuhum yaakulu wayatamattau mulye rayibu tamattau mweyagale ayina emmotoka 3 zibalibwamu emiliyoni 3 naye mu bitabo byabo wazzaka mu maaso ga Allah talimu wayatamattau ayina nyumba gyasulamu ya miliyoni 3 ayinayo n'obuzigo bwa miliyoni 2 tayinayo muzikiti gwa miliyoni 5 wayatamattau yeyagala obuzibu kiki kana wange ensi ebyo nalwaki afaanagana bwatyo avuga emmotoka ya miliyoni 7 takolanga hijja ya miliyoni 22 la hawla wala quwwata illa billah avuga emmotoka ya miliyoni 7 takolanga hijja ya miliyoni 22 kutegeera okwo dharuhum owekibwa Allah nannyini bwe yabatonda yagamba tibaleke yaakulu wa yatamattau beyagale biseera bya holiday buli omu anoonya gyawummulira wayatamattau ekizibu kyabwe ki wayulhihimu l'amal balagajjazibwe essuubi eryo lye balina mu bwongo n'emitima ti wano weebali ku nsi wayulhihimu l'amal balina essuubi lyewala bw'aba muvubuka nno nga yafunye ku sente Allahu akbar wayulhihimu l'amal agasse wakati wa sente n'agatta n'obuvubuka wayulhihimu l'amal agasse wakati wa sente n'okubeera nti akuze naye owekitiibwa Allah yagamba nti fasawfa ya'lamuun kyaddaaki bajja kumanya omuwalimu omu mu bavunuzi ba Qur'an bwe yali annyonnyola etteeka eryo yagamba wa fil aya isharatun ila talaffuzi wattana'umi aya eno Allah alaga
asonga ku bwomerevu obwo wakati abantu betubeeramu mu byengera mu nsi wa adami al-isti'dadi lil-akhirah nga tubeeramu nga tetweteekerateekera nkomerero wa ta'ahubi laha era nga tewali wagyeraliikirira embeera eyo abawalimu baga nti laisa min akhlaqi man yatlubu najah embeera eyo gyolaba eyo Allah gyayogerako si mpisa yaabo banoonya kuwona bibonerezo bya Allah ku lunaku lw'enkomerero laisa min akhlaqi man yatlubu najata yawma alqiyama abafaanagana bwe batu ebyo tebiri mu mpisa zaabo abateekateeka era abakolerera butabe bawonya obukaawu bw'olunaku lw'enkomerero omu kuba walimu abalaba ku basahaba ayitibwa al-Hasan al-Basri yagamba nti ma twala abdun al-amal omuntu tayinza kubeera nga mu ndowooza ye ebirowoozo bye endaba ye alaba nga akyalina obuwangaazi ku nsi kuno illa asaa al-amala okujjako ng'agenda kwonoona enneeyisa agenda kukola ebyonoono omuntu yenna buli lwabeeranga alaba ng'ensi kwali labudda an yusi al-amala al-Imam al-Qurtubi sahibu at-tafsir yagamba ng'ojjeeko ekya Hasan al-Basri bwe yamala okukireeta ekigambo ekyo yayongerezaako ekigambo kye yagamba nti wa sadaqa rahmatullahi alayhi yayogera mazima Hasan al-Basri yayogera mazima yagamba nti fal-amal essuubi eryo erigenderera eryo yuksiru anil amali kiragajjaza omuntu kukola ibadaati kiragajjaza kukola emirimu emituufu wayurisu tarahi embeera eyo esikisa omuntu okubeera n'embeera eya nja kukola ويعقب التشاغل والتقاعس mwana wattu ebiddirira kwe kubeera nti omuntu yeefuula bize n'obutafaayo wayukhallid ila al-ard atuuka okubeera ng'obwongo bwe bw'olaba omuntu bw'ateekateeka amaka akakasa nti kwali ku nsi ateekateeka amaga Allah nga amuwadde ensimbi ateekateeka amaka n'otakkiriza wayumiilu ila al-hawa embeera eyo abantu abalina embeera eyo bw'osanga mu masanyu ag'engeri ez'enjawulo tebava mu bidandali tebava mu bifo ebyo ebisanyukirwamu bwe batyo wa hadha amrun qad shuhida bil'iyan ebyo birabiddwako fala yahtaju ila bayanin tebyetaaga kunnyonnyola nnyo wala yutlabu sahibuhu biburhanin akyogedde teyeetaaga kubeera na bujulizi bungi kama anna qasra al-amal nabwekityo omuntu yenna bw'akendeeza essuubi lye n'okulowooza kwe okubeera nti wano ku nsi agiriko yabu'athu ala al-amali mwana wattu kimusindika okubeera nga yeefaako n'akola n'ateeka amaanyi ku kukola emirimu emituufu wayahiilu ani al-mubadara wayahussu ala al-musabaqa omusanga avuganya n'okukola by'alina okukola mu bwangu sanga omuvubuka muto ayina mu mbeera nti Allah ayinza omujjulula nina omuvubuka we wakisekka ayaawo akola mirimu gye naye miskini laga nti njagala passport n'afuna passport abasuubuzi bonna abali awo banoonya passport genda China Dubai twala tugende naye miskini yaŋŋamba nti seeka passport yange eteekwa kusooka obweriba yakutambula eteekwa kusooka kugenda mu visa nga ngenda ku nyumba ya Allah
passport yange bweba yakugenda mu visa eteekwa kugenda mu visa nga ngenda ku nyumba ya Allah. Shabab bavubuka naye ng'olaba balina ebirowoozo ebyewuunyisa. Allah yabawa entegeero entuufu. Omulala myaka mikadde emyaka nga 15 emabega atunga makanzu miskini, atunga makanzu. Namwe bamanyi abo batunga amakanzu g'ewaffe Mmende babeera ku mbalaza okwo. Ali mu muzigo wali na kinyuguzi yafuna obusente bwe ng'ali mu muzigo. Neyebuuzaako beyebuuziza laga nti funye obusente buno sobola okugula epoloti. Epoloti yali agigula, barakallahu fikum, yayagula epoloti. Naye ng'ali mu muzigo n'afuna obusente laga nti obusente buno nsobola okuzimamu ne bwe ziba 2 oba 3 neva mu bupangisa. Naye ate sente zino nategeddeko sente zino zennyini zisobola okuntwala ku hijja. N'abuuza babuuzizza noga nti oli musiru, oli muzigo ng'olowooza genda mu hijja. Kati bannange ng'omutima ogwange guŋŋamba hijja mba ndi awo ng'atuse gati seeka nina ekizibu, embeera yange bweti ne bweti. Obusiraamu buŋŋamba ki? Obusiraamu buŋŋamba ki? Obusiraamu buŋŋamba ki? Ndi muzigo mpangisa bupangisa naye obusente bwe nnina busobola okukola hijja ate busobola okunzimbira akayumba neva muzigo. Obusiraamu buŋŋamba ki? Ne mugamba nti bw'oba obuuzizza nze kyemmanyi Allah yagamba nti walillahi kyabuwaze Allah akukakasaako ala nnasi hijjul bayt, ogenda olambula ennyumba ye man istataa ilayhi sabila kasita obanga ofunye obusobozi. Agati seka kangende nete sente ngenda mu hijja. N'aleeta sente n'ava mu muzigo shaabuni n'ava mu muzigo n'aleeta obusente n'agenda mu hijja. Shabab bavubuka gwe abaala gye babeera mu birala waliyo fa in yakfuru biha haula gwe gyotabitwalira nga nsonga faqad wakkalna biha qauman Allah ina abantu be yabiteekamu laisu biha bikafirin nga tebabiwakanya. Yubadirun banguwa Allah yandabako n'obusobozi obulambula ennyumba ye n'amugamba nti senga n'atwala nendekanga emmotoka mpaakinze wali amaka nzimbye ga miliyoni na miliyoni tugenda bizinesi eri mu miliyoni 2-3 naye Allah bw'antwala nga sirambudde ennyumba ye mugamba nti kalqanin balina obutali butebenkevu mu mitima gyabwe. Kazi mukulu ali awo alina n'abaana masha Allah. Ali myaka nga 5 yali mukyuka yakuba buloka ze n'azimba akayumba. Abakatuusa bwakuba buloka bwazimba mukazi bwakuba buloka bwazimba akayumba. Nakati naye nkuba buloka bwenzimba naye buloka zo tesobola kuntwala mujjo ku nyumba ya Allah. Nakuba buloka abaali awo ne bamuwaayo akataka ndowooza by'obugagga byabba namukati kano kaposhoni kako n'akatunda n'abeera wakati w'okumaliriza akayumba ke habeeremu n'okulambula ennyumba ya Allah. Yatuma omuwalimu najeraga ati seeka biramulwa bitya bino
yaga nti ennyumba simanyi bwe ngenda girekera hijja ye yange seeka ngenda mu hijja ngenda ku nnyumba ya Allah mumwebaka mu mayumba gammwe mubeere mu matibona gammwe ezaruhum yaakulu wayatamattau enjoy life ate eyo yennyini subhanallah oba shaitaani yaba atya shaitaani gy'oligenda gyakola atya gyakutwalira ate eyo yennyini gwe abantu gye tugamba nti gye balina okukozesa okubeera nga benyagira ekiseera kino Allah ekitono kyabawadde mu nsi bakoleremu emirimu emituufu shaitaani gyebaweera ddala aboonooneka ensonga eyo yennyini that life is short. Let us enjoy it. Subhanallah. Ensonga yennyini aboonooneka ate gye bakozesa nga nti muganda wange obulamu bumpi ensi tugiryako makoola tuleke era tubalese amakoola tegabafa Allah awa abantu okufumiitiriza tusaba Allah subhanahu wa ta'ala naffe atuweeko omugabo kino ekyafaayo nakiwulira ku Sheikh Ismail Ankata twali tugenza awo ebukomero awo bayitawo bukomero ku kisuku muzirimu awo bakolawo darusu ya mityana ne bampira ne Sheikh Ismail ne bamuyita nanyumya ekyafaayo naga nti mulaba ensi eno Allah musaasire gati mulaba ensi eno eringanga omuti enjuki gyagenda ne ziva gye zivudde ne zikulumulukuka mu bungi ne zijja zigwa ku muti ogwo ne zikolako olukiiko zamalako omwezi mulamba nga zikubaganya ebirowoozo byazo ku nsonga ezizikwatako omwezi bwe guggwako ziga nti naye tuve kuno oluvannyuma lw'omwezi ziga nti naye tuvuddeku muti tetumutegeezezza nga tugenda ne zeerondamu abakulu ziga nti mugende mutegeeze muti nti ekyatuleeta tukimaze era tukola tutya era tugenda abakulu ne bagenda bategeezaako omuti nga nti munnange mukama waffe twebaza ekiseera kyotuwambaatidde tubadde kuno tumazeeko omwezi mulamba nga tulina bye tuteesa ebitukwatako naye tubimaliriza kyekiseera tunyuke tudde okwaffe Sheikh yagamba nti omuti gwayanukula enjuki ne guzigamba nti simanyangako nti kwemuli kuno nze simanyangako timubadde kuno bwe muba mugenda mugende bwe muba musigala mukole mutya musigale n'agamba nti abo be bantu ku nsi be baffe ensi tetuyinaamu kyetumanyiiko toyina kyogenda gikungulako ne bw'onookola ebifaanagana bitya beerako n'ekiseera ky'okugivaako ojja givaako nga tolina ky'ogikunguddeko si masanyu gaayo sitwala tugende biseera bino bye tulimu buli wooyita owulira bbongole lutaaya ffire bamuzza buli nkomerero y'omwaka ayimba krisimansi naye kukakasa yabeerako mu nsi muno naye toyinza kukakasa nti yalimu ayinga atabangamu dharuhum yaakulu wayatamattau mugiryako makoola faddalu mukole byonna bye muwulira nga bye bibasaanidde mulagajjaleko ebyo bye muteekeddwa okukola naye fasawfa yaalamuun mujja kumanya obwennyini bwekyo kye mwalina okukolera mu nsi muno
يقول بعض العلماء الله تكاتك ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل agati kirimu ebintu bibiri tuteekwa okubyegendereza yagamba nti dharuhum bareke yayita tugamba kutuleka wabula kana tahdidan lana kwali kutwekesa tahdidan nambere begendereza ensi sikulya buli na sikweyagala ekyokubiri naga nti fasawfa ya'lamun bajja kumanya obwennyini bw'ebyo bye bamaliramu obudde ebitali nnyo bya nsonga ojja kumanya ti obuyumba guwazimba wali togwetaaga kyewali owetaaga kyali kirala ojja kumanya fasawfa ya'lamun ebyo byolaba weeyagaliramu ojja kumanya nti wali tobyetaaga portion gye wali weetaaga yali ntono bye wayonoona walina byosobola okukolamu ebituufu fasawfa ya'lamun tahdidun akhar ekyo kyokka ekyo ekisembayo ojja kumanya kwekesa kwa ngeri yakubiri yagamba nti famata yahna al-aish baina tahdidaini kati kino kyagambye nti yaakulu wa yatamatta'u omuntu anakyeyagaliramu atya nga ali wakati w'okwekesebwa okw'engeri ebbiri weyagalirawo wakati ng'eno akwekesezza ne maaso n'akwekesa wakati n'akuwaalaawo segati lya weyagale naawe n'osimba olukono n'obeera nga atategeera n'olowooza nti akutadde la aba takutadde omutontomi yajja mu bibye yagamba nti naharuka akulaba enneeyisaayo obudde bwe obw'emisana ya magururun owange gwe yalabankanyizibwa n'edduniya obudde bwe obw'emisana yo dead time sahawun wa ghafula bulagajjabula butafaayo bwotyo bw'omala obudde bwe obw'emisana yo 12 hours of the day ozimala bwotyo mu sahawun wa ghafula mu buteefiirayo walailuka ate munnange engeri gy'omalamu obudde bwe obw'ekiro nawumun obudde bwe obw'ekiro kutulo masha Allah you have to rest walailuka nawum obudde bwe obw'ekiro tulo ma hakadha yaish as-salihun abantu abeefaako si bwe batyo bawangaala budde bw'abavubuka obudde obw'ekiro bwa bibanda kulaba mupiira walailuka obudde bwe obw'ekiro simu yo ogivaako mwenda gwa kiro okujjako ng'osumagiridde ku yo toyinza kwebaka oscrollinga up and down masha Allah hadha daidanatuka bote bofaanagana yaumiya buli lunaku alinayo nno malaaya teweebase naye teyeebase hours laisa fiha la tasbihun temuli mukutendereza Allah wala takbirun temuli mukutendereza Allah kugamba nti Allahu akbar temuli mukwebaka ng'obudde bukyali osobole okuzuukukako ekiro osalayo witir obudde bwe obw'ekiro tebuli mu witir tebuli mu raka'a 3 ezikugasa obudde bwe obw'ekiro tebuli mu kusoma ku kitabo kya Allah obudde bwe obw'ekiro wa bil astahari hum yastaghfirun obudde bwe obw'ekiro tebuli mu kusaba Allah kusonyiwa bigenda bubi bisana lailuka obudde bwe obw'ekiro nawumun eyida kubeera ku simu oba sekyo tulo naye ate gwafaanagana bw'atyo warrada laka lazimun naye ojja kusirittuka ogwe wansi bakuziike twali wano ku lwokubiri oluwedde ng'essimu yange eno eyitako bu message nga
bantakula Sheikh Ismail Ankata mulwadde ali bubi Sheikh Ismail ali bubi ngandi wano mu darusu nsitudulako bwete bwenamaliriza nengenda ku ssimu nga tumalirize tuwana obange kiki era ati Sheikh abadde mu nnimiro pressure nemukuba nakula wansi bamujje bamuteko ka clinic awo embeera si nnungi bamude komekereza ali kibuli Tuesday gye twali wano olwakusatu mbandi ku Zoom wali ewange batuteeka ku live abamuliko batu update last Wednesday nabadde nva ebusiya ku Saturday akawungeezi ku ssaawa emu nga Sheikh Allah amatutte 4 days Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday nga asitudde ku Sunday tugenza okukomawo olwaleero warrada laka lazimun ojja kusirituka weebake beera mu betingi mubeere mu bidandali bya firimu beere mu bidandali by'omupiira ababodaboda muvuge mpaka ku makya وتتعب فيما سوف تكره غبه متوانين نيو نبي انشابي مugendo okutamwa كذلك في الدنيا تعيش البهائم كذلك empangaleyo obakino sebiri gwali kivunudde empangaleyo jola bayogeddeko yagati كذلك في الدنيا تعيش البهائم mpangaleyo ewangalwa bisoro mu dunia mpangaleyo si abantu kadhalika fi dunia taishu albahaimu mpangaleyo ewangalwa bisoro حديث يا أبو هريرة رضي الله عنه رواه الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yagamba mbaka wa Allah okusasana emirembe gibeere ku ye hadithi ya Abu Huraira ajinyumya mu ngeri ndala ne Anas ibn Malik naye ajinyumya yagamba ati marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimajlis wa hum yadhahakun ya Anas ojjisanga maaso ku page wansi eya 168 riwaya ya Anas jeri ya Abu Huraira yeri wane wasooka ombaka yayita ku bantu nga batudde we batudde wahum yadhahakun nga baseka faqal ombaka kyava bagamba nti akthiru min dhikri hadhihi alladhat akthiru min dhikri hadhihi alladhat mwani badde nga bayitirivu ebbanga lyonna obwongo bwammwe tebwandi kutuseewo nakulowooza kukubeera nti essaawa yonna Allah bakutulawo n'obulamu buno obwensi hadithi eno buli lwengisoma enzijukiza omufu omulala atali nkata Sheikh Abdul Karim kwabeeranga ku William awo nga kizibu nnyo okuyisa ejjuma 2-3 nga tagyogedde baganda bange aksiru min zikri hadhihi alladhat bw'atyo nga bw'ayogera yamulya dda balanga omusiraamu yenna omuntu omukulu omuvubuka yenna omukadde ateekeddwa kubeera muyitirivu wakujjukira okufa tekuyinza tekugwana kuva muntu mubusiku ku mutwe nakulowooza kati Allah yandintwala naye abantu tatya Allah yandintwala naye antutatya Allah yandinzijulula ne bwanzijulira wano mpona Anas agamba nti wa ahsibuhu qala agati ntakasa ombaka yagamba fa innahu ma dhakarahu ahadun fi dhiqin min al-aish illa wasa'ahu nowebeera mu kajigo ka byanfuna kambeera n'olowooza kufa obulamu bukugaziira agati morova yebyetawanya badde bitwalawa ng'oli fi dhiqin
bw'ojjukira bw'olowooza kusinkana eyakutonda allaho obulamu nga bubadde bwakanyigo ofuna fusha ofuna wusa ofuna okugaziirwa wala fi sa'atin ate bw'ojjukira okufa nga Allah embeera gy'omujjukiriramu ya bugazi nga Allah yakugaziiriza oli mu kiyumba kyekyo ekinene obadde okitambulamu bw'olaba ebisenge bw'olaba ebitebe bw'olaba bw'obeera mu kukoka kikompawundi kyekyo n'ojjukira okufa illa dayyaqahu alayhi bikufunda walira muntu yenna ng'alimu akati Allah ng'abadde mu bugazi Allah n'amuwa okuvumiintiriza kufa ebyo obugazi obwo bw'olaba bumufunda walira naye bino Allah agenda kubinzijamu n'olowooza ku Allah wagenda okukuteeka kiyinza okukukubako kiyinza okukuzza watambulira mu bidduka ebyebbeeyi eyambala ebyambalo ebyebbeeyi agali kuteeka gwasula mu kisenge ekya fuuti 3 ku 3 toyiyo yokka ya fuuti 10 ku 10 senga ojjukira okuteeka mu mwana bwe kinaakufunda walira ojja kusala amagezi aganoonya biki by'osobola okukola oba oliawo Allah n'akugaziriza kabbuliyo naye buli woneebakanga otyo mwaga agatanda ketubeeramu mu gasenge ne weegolola otyo n'olabanga etali kufa ojja kufiira ku mbeera Allah gy'atasiima ogende okuddizibwamu omwoyo Anas ibn Malik يقام النبي صلى الله عليه وسلم يسزي من ستة خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوط ناقامت هذا الأمل يسوبي اليوموتو نقول كبروت نقسم من يوم بويت الآمال يوصوبنا بيوبالا بيوافو ambaka bwe yamala waggulu okubisaza byonna ate wansi n'asala omusittaza oguli okwoppi n'aga nti wa haadha ajaluhu naye ebyo byonna mubiinemu essuubi naye fa bainama huwa kadhalik oba okyali mu kulowooza kino ngenda kuzzaako kino idh jaahu alkhattu alaqrab omusittalo ogusinga okubeera okumpi nga gwo gwalipootinze dda tera nnyo okwewuunya ne nga nti entegerayo obuntu oba efaanagana etya ndaba abantu abakutuka nga bamaliriza agayumba gaabwe ina omwana yamala okusoma omwana w'omu ku bakyala bange mala okusoma byasomye masha Allah bamuwadde omulimu eyo nakasongola miskini awasizza omukyala we tandise okukola bwe bamwongera bwe bamubangulamu bukoosi n'agula akapoloti ke esayidi y'okubombolodi awo n'atandika okuzimbamu akayumba ke aba akamaliriza bw'ati n'afa
bakkanya ne bagamba nti tetujja mutwala wa maama taata ajja kkaluubirizibwa, tetujja mutwala wa taata maama ajja kkaluubirizibwa, tumutwale mu kayumba kakasulemu mu lunaku gye tunaamujja tumutwale tumuziike. fakataahu al-amal nyini byo bwate bwafaanaganye abakazi abasigadde n'abaana n'obasanga nga battiŋŋanira okwo, kino kyange nedda tujja kukitwala, kino kyange ze nnina omugabo. nyini byo Allah amututte ate abatali bannyini byo bakubagana. Abooluganda bafunyizza, n'abakazi bafunyizza, n'abaana bafunyizza. okufa n'obutanyagwa kino ngenda nakyo, fa n'obutanyagwa kino mbuuka nakyo, n'otuula ozza akatambi n'otunuulira muganda wange Umar Kirumira, ye Kirumira sajja wattu asomye, sajja wattu akoze training, buli bbanguliro lyonna alituuseemu. Walowooleza nti ndowooza nange bulutali bwolwo nange ndibeera ow'ensonga. Ajali bantu abafudde oluvannyuma lw'okulowooza nti bateeke Allah n'abakutula. ne bukeera ku makyanga tulengera taata wa Kirumira, abo mboogerako kubanga basiraamu masaakiini, mboogerako olw'okubanga walabanga balwanye ensi yamuyisa wala, era awo mwe mwamumanyirako we mwamulabiraawo ng'abamumanyi bamuga nti Ismaila muleka idha huwa mayyit la tamlikuna ad-dunya, la tamlikuna ad-dunya. waliwo n'abalala bendabye ensi, Allahu al-musta'an. uqsuru al-amal. waliwo omunene bamuyitanye ow'eriisi erimu oyo timwine nsi emuyisizza gyemuyisizza, bwe yayagalanga okubaako ne kyayogera agamba nti gye twayita okubeera wano we tuli saasigaza liiso, tuleke wallahi ladhi la ilaha ghairu. Seeno mbi balabye abalaba ebyo byonna nga tebalinamu byakuyiga. Baatuleetera amaka nga bamututte okumuziika, amaka gatumwine ntuga nti muno Allah mwamugje, Allah amugje muno. tuba tukyali okwo la hakikatu dunya ya anas. lwaki kolowooza nti ogirina? lwaki olowooza nti gwogirina? lwaki mulowooza nti mugiriko? nalabako musajja mukulu sipiika mwamuyitangani olanya
atuuse watuuse naye agamba nti ndisulaku mu kiyumba ekiyitibwa ekiyumba n'akigulumula. Simanyi oba bamuyambye ne bakimaliriza. Mwazzemu ne mukirabako kyawedde oba tekinnaggwa? Tekinnaggwa kyalema khitaman ng'afundikira olwaleero lwendabye nga waliwo emmotoka ze baasembolize mu maaso ga paalamenti nga nti abakulu mubawe balye bakulu mbawe emmotoka baze wallahi bebawe emmotoka tebakyalina gye balaga bebawe emmotoka ezitenyanga omuntu tebakyalina gye bakola bati tebakyalina gye balaga. Ndabyeko mukwano gwange sekandi nga naye alinako omugabo. Naye sekandi mukwano gwange yansanyusanga nnyo nga tusisinkana mu kkubo omwo ne konvoyi ye. Maase waliyo liidika mabezi waliyo nayo naye nga ye alimu eyo nga gye bamuwadde olwaleero. Bateeyeeya ye muntu gwe nalaba nga atambula mu konvoyi etalina puresya. Bw'abeera jjaamu abeera mukati temutawaanya bantu era ezize nga zibeera omwo nga ziseeyeeya nga naye mwali munda omwo talina puresya. Olwaleero bamwongedde endala. La hawla wala quwwata illa billah. bagana bantu اقصروا الامل ولو احاديث لو ذكرون كلنا وبد بوديو يا عبد الله بن عمرو بن عاصي قالت مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حيورازيوا مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيتويتكو ونحن نعالج خصا لنا ويتزيم بقيوم بقفه ونحن نعالج خصا لنا يا بيتكم قبل زباك يوم بكاب. فقال ما هذا يا بابا بوزان تيجيتو قال لي لا ترى انت بزيم بنيومبا سبب تيجيتو. فقلنا نبا مغامبا قد وهي يا رسول الله akasisira kaffe kabadde kakaddiye wanahnu nasluhuhu tukazza obujja. Oli ku kiyumba kyo kironovetinga okola otya? qal omubaka kyava abagamba ma ara al-amra illa a'jal min dhalik, ma ara al-amra illa a'jal min dhalik. Ndabanga ensonga eri ku bwangu okusinga ekyo. Kyategeeza gata simanyi nga munaakasulamu magati ma ara al-amra illa a'jala min dhalik. Nanyi mutaddeko mangi naye munaakasulamu ennaku bbiri nga ndabanga abataakasulemu. bw'atyo yabagamba omubaka wa Allah ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. ngabye mulubirira ngabye muteekateeka biwanvu ni nga ndabanga batabituukeko amaanyi we mugatadde nga mwanditaddewo matonotono ne mugateeka awalala. oyo Faruku tulina kalina gye tuyitako nyini y'omusiraamu agizimbidde emyaka egiwere 15 nakati akyakola atya naye buli we tugiyitako oyo Faruku aseka kuba tuyitawo buli kanaku naye buli we tuyitawo alina ekigabo kyagasi kalina y'omuntu wa bulijjo bw'atyo bwayogera mbu kalina y'omuntu waki
kayina y'omuntu wa bulijjo ogirabye etambula kasoolo simanyi ekigambo ekyo kintiisa nnyo kuba nnyiniyo mumanyi naye simugambanga naye simanyi ma ara al amra illa ajal min dhalik simanyi nga anaagirabako ng'ewedde kale endaba ez'obusiraamu ndala n'endaba ez'abantu nazo ndala. Baganda bange, oba oli mubuka oba oli mukadde oba oli muntu mukulu, okusulu al amal, kendeeza endaba eyo ey'okulabanga masha Allah. Ensonga zino ziriko obusigaddeko Yahya kikakasa ekyo ziriko obusigaddeko. Ensonga eyo erina obusigaddeko tujja busomako speed omulundi ogunajja bw'anaaba Allah subhanahu wa ta'ala atulekedde obulamu bwe munaaba temuli mu ggandaalo. Abantu bagenda kubeera mu ggandaalo yaki nti ya Christmas naye njagala kubakakasa ti omuntu oyo yenna omusiraamu talina mugabo ku nnaku zino mugabo ku ebyo ebibeera mu nnaku zino mu bikojjuko n'amasanyu. Tetulina mugabo ku birabo eby'ennaku zino, tetulina mugabo ku bijjulo bya nnaku zino, tetulina mugabo. Nayagadde okuteekako ka komenti naye Allah subhanahu wa ta'ala tansobozesezza, naye komenti yange ntono nnyo. Omusiraamu yenna akkiriza Allah mu bwenyini bw'okumukkiriza talina mugabo mu bikujjuko ebirimu. Osanga abasiraamu nti waliyo omupiira ku Krismasi wakati w'abasiraamu n'abatali basiraamu, bakumenyera omwo okugulu. Tolabanga amazina gali haramu, amazina tolaba nti gali haramu, ate amazina g'okunnaku ezo gali haramu nnyo. Osanga abavubuka basibye empale, twala tugende bagenda mu bikiri bya nnaku ezo. La hawla wala quwwata illa billah. Tetulina mugabo ku ekyo, tetulina mugabo ku presents zigabibwa mu binaku bino. Oyagati munange ka present yako Merry Christmas nolabanga wenna otaddeko n'akamwenyumwenyu okirisiivinga. La hawla wala quwwata illa billah. Akako kakafumbiddwa katya era akafumbiddwa olwaki? La hawla wala quwwata illa billah. N'ekisembayo osanga abasiraamu bakulumulukuka bagenda mu nkuuka lwasatu mu lumu. Enkuuka bagenda mu nkuuka benekaanekanye n'omusanga ng'akanula amaaso saawa 6 saawa 5 n'eddakiika 5 amaaso gamuli ku kituuti eri alindirira ekitonde mu bitonde bya Allah kijje n'ekisumuluzo kirikaano mwaka 2023 ne 2024 n'agira ati olwo sula atunula oluma lwatunula Zainabu mbwolwo 23 agugaddewo naggulawo 24 endungu. La hawla wala quwwata illa billah. Basiraamu basanyufu nnyo masha Allah. Kale essanyu eryo nno bwe limaliriza okufaanagana bwe lityo mubasumululire ku ndongo. Tebasumulula endongo ne mubiibya. Ssanyu ensi yakuleka obudde butono bulamu bumpi. Abali eri mu nzikiza, abali mu kwenda benda abanywa omwenge banywa
ne Umaru, Abdallah, Sula, Zainabu naye ali omwo bali mu kuyingira mwaka, abalala bali ku Sheraton, bali mu biriro. Wallahi alladhi la ilaha ghayruh, temuyina mugabo ku bintu ebyo ebitambula bwe mubanga muli basiraamu. Muti Allah, wa illa sawfa tus'alun, mujja kubuuzibwa ku byo. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.